ensibuko yonna ey'amawulire agagenda maaso mu ggwanga ogajja wano ku Prejant Media TV era nga n'essaawa zino tugamba gwe yonna gy'osinziira gwali e Dubai, Qatar, Oman, Jordan yonna gy'osinziira okuba nga weekuumidde ku Prejant Media tugamba subscribinga onyige n'akaakade osobole okuba ng'ofuna updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga era nga n'olunaku olwaleero amawulire agava mu nkambi ya National Unity Platform. Omanyi National Unity Platform erina abasajja baayo abaleeta information gwe weewuunya wa gye bamujja naye nga amazima amatuufu oluusi atera okuba omutuufu yadde oluusi aba takwatagana. Naye nga olunaku olwaleero amawulire agava mu nkambi eyo waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga. Era omukulu avuddeyo n'agamba nti we have been informed that after Kyagulanyi withdraw request from the ongoing elections petition nti oluvannyuma lw'omukulu Bobi Wine okubanga ajjayo petition ye wali mu Supreme Court, the sole opposition leader kifeefe Dr. Kiiza Besigye omukulu amanyiddwa nga Dr. Kiiza Besigye ye ng'omuntu was tasked to come out and start selling Plan B to Ugandans. Nti omukulu ono waliwo akakodyo ak'okuba nti ye ng'omuntu baamuwadde omulimu ogw'okuba nti avaayo aleete Plan B agipresenting eri bannayuganda. Owulira? Agipresenting eri bannayuganda. Era nga mu Plan B eno bagezaako okuteekawo embeera nti n'omukulu Kyagulanyi aveeyo asobole okuba nga naye agyegattako. Era nga Plan B eno emanyikiddwa nga twerwaneko tactics. Owulira? Naye nga kigambibwa nti zino zonna nkola za mukulu amanyiddwa nga Yoweri Tibuhaburwa Museveni okusobola okuba nga aziyiza. Owulira? Oba ng'aleetera opposition okuddamu n'eziyira. Owulira? Ng'ayita ate mu ba-agenti be betutegeddeko nti mwe muli Dr. Kiiza Besigye, mwe muli Amuriati. So abakulu mu National Unity Platform ne bavaayo ne babagamba nti yonna gwe gy'osinziira eyo pulaani yonna egenda mu maaso gwe ng'oli muwagizi wa Nuupu gezaako kubanga okola ki ng'ogyewala era togigendamu. Era waliwo n'ekibiina kya iPod. Abakulu bonna abali mu opposition bagambye tebagenda kigendamu. Owulira? Olw'ensonga bagambye nti ekibiina kino omukono ogw'amaanyi gwa Yoweri Tibuhaburwa Museveni. So ne bagamba buli agendayo tukimanyi abaagala kulya ssente za Museveni naye ate oba olidde mu nsi y'olukwe. Owulira? So bino byonna bifa mu nkambi ya opposition naye ffe tukuwa amawulire otegeere biki ebigenda maaso mu ggwanga. So likinga, commentinga era subscribinge